tekiri kirwadde kiri kyajja mu bulamu ekya TB. All parents are suffering from TB. In other words, they are too busy for life. You didn't know that? They are it's TB, too busy for even their kids. Omwana bw'ava ewaka n'ajja ewange, I become the parent. Oba ntegerekese. N'ebintu bisigenda kubulaminga mwana ono nga birina kudda wuwo. Naye nkugamba nti singa nkubira omuzadde essimu ne mugaa jangu omwana adojinga lessons. It comes back to the teacher. Omwana ali mu kisulo amiss that lessons. Ntegerekese. Wabula ate omwana oyo singa ajja nabba tujja kuyita otubuulire. There are those parents abajja abaana mu masomero nga balina emisango gye bazzaayo ebinene baba suspending on the expelling from those schools. Najja n'atabagamba mwe gyamuleese nti abange omwana oyo yakola bw'ati ne bw'ati n'oyingiza buyingiza mwana. Kati mulimu cases ezijja ng'omwana akoze ensobi ng'olina okuyita omuzadde akole ki mutuule mu solving these issues. So sigamba nti ffe tulina okubeera blamed solely for the kids' behavior. It is a combined effort between you and I as a teacher, you as a parent. Watch together. So you can't hold the blame no dividing abuli omu avunaanyizibwa. Wabula nina percentage kwenkoma ng'omusomesa ompadde kiwedde nga gwe nkubuuza nti omwana omudeera kusomera okukola ki nti kuyiga n'okufuna exposure kisa kindi okukola emikwano n'okwezuula byonna ebyo byonna kati ngenda kuyamba omwana abikole bw'anaaba nga kituufu amanye kimulesi because I normally tell students at school focus on the mission in school, that is enough. Ekyo kirina kireeta stress kyewale. Kati omwana bw'ajja nga tali focus ku kimuleese mu ssomero buli kaseera muzadde ajja kujja ayombe ku vidi, muzadde lwajja ku vidi abeera mu kaayana. Kati kituzaayo ku kiro ekya vidi nti gwe buli webagambye ndi vidi gyeri lwana nnyo gy'olaba omwana wo omanye n'embeera ze bw'omaliriza laba abasomesa abaddiringa n'omwana wo bali batya bali mu mbeera ki banaye omwana ono ali atya. Abasomesa nze kati nze njogera kati yabo gyerugamba omwana ono abadde atya omwana ono yalisomye bulungi nnyo naye nkyalwanyisa nkyabeera nnyo n'emikwano ate emikwano tegisoma naye kati ngezaawo kunfuna emikwano emituufu n'omuzadde afuna amaanyi bano bafa ku mwana wange oba ntegerekese. So empisa ezisinga okuba nga zitiisa n'okkanga zivaka nkikuddiramu ekyo zivaka ate embeera gy'okulizaamu omwana wo nebyomumanyiza ewaka byagenda okukola gwe mumanyiza nti buli kimu kyabwerera kifuna ajja kubeerawo tebamukyalidde mwavu waliwo alina ebyokulya byomukeesa biraba bingi ono ajja kufulira nobwa ati yagenda abijjemu abijje kubanga ye wamumanyiza nti buli ekibirawo kiba kikye. In other words enkuza yevaako obuzibu enjoga eriwo egamba nti akaakyama mamera bw'okagolola mu bukulu kamenyeka bumenyesi. So abazadde bonna abali eyo omwana mukuze nga mubutuufu tagenda kukuswaza kubanga buli kyakola ne bwakikolera ku ssomero aba aswaza tubeera tubaleeta nga oyagala akule nga abeere responsible like how like especially boarding schools. Yes. Boarding schools were good then to nurture, to groom somebody. Muberamu n'abantu baba grooming aba metro ni webale nnyo tuba ne ba senior ladies and senior men tuba ne ba counselors ku masomero. What happened? Byonna n'okuyiga n'ebintu ebirala ebyenjawulo ng'enjaga emize egitajjansa ekyo jonji gyanojjogera kati ate gyo tufuna challenges mu masomero nti abaana b'otandise nabo n'otamala okuva senior one at least otandika obbamanya. Kati bana abaana be bagobye bana abalala omuzadde ajja n'akugamba fees weri annemeredde bamusosola mmeka ezo nja kusobola mumpeemu wiiki 2 oba nja kusoma mirundi 2 n'olaba nga mutuufu fees ya mulembe naye nga takuwibwa kituufu nti omwana yamugeri nga ngoberwa bintu bikyamu ebyo oba ntegeera. And we have seen this in so many schools. So why don't you groom our children? Because tubatwala kati for yesterday was a Saturday in school. We normally organize at least because as a teacher professionally we also message dakika 8 fisaako 5 za counseling. Buli luvannyuma lwa weeks 3 hold counseling sessions in school but they must be age appropriate. Byogamba wa senior 6 byogamba wa senior 1. So yesterday because we missed at the beginning of the month, yesterday we had a session and personally I handle those abalabanga abakuze senior 5 and senior 6. Ne senior 5. Sorry, ne senior 5 and senior 6, ne senior 3. Mbuusa senior 4. Lwaki bali mbibuuzo.
they need time to concentrate for the Monday paper. Nina abo tufuna obudde tuwogera nabo. So schools out there, mu college sessions zino, if possible, mu hiring eba school counselor babere permanent ku ssomero. Okay. At least omwana babanga ine ekizibu. Kuba abaana baba n'ebizibu, omwana jana gamba master no obuzibu naye bunne gunya ayina ebintu byanya bisitegeera. Ate abaawunye ekyo ne mugamba ko tawulye munya ine enjaga mu ddomo. Kati bana abaana benyina kulanga omwana nabanga gye yakulira bamulaga nti si kituufu kubeera nanjaga. Ejja naga nti bunne alayika ayina enjaga kuba ayina ebintu byanya bisitegeera. Ayina ebintu byaleetera mu mugaati. Kubanga ffe tubamanyi mwe baleetera enjaga. Mugaati. Blue band bamujjamu yenna. Bakwareja ne bamusamu kaveera ne bakira blue band ne bamusiriyawo nyina zaako seal n'asiba. Bangama ne bino bi apeta. Kimbo wansi eyo. Abamu badira brush. Singa ne brush ezikuba engatto eza plastic. Bakakuulamu ne bagisamu ne baginyiga bulungi n'eggumira n'azaako brush n'aleeta. Enjaga ebika bingi kati abaana bayingiza ebintu kati naffe tubana olutalo lungi kati amasomero agasinga kigakoze we installing cameras almost everywhere. Ne tuba ne kamera eyo ku kisenge ne tuba ne kamera ezaffe ezitambula kyoba olabye ng'ontemi yaako eyo kamera etambula ate eyo kamera eyogera ne buli emu nga bwekibadde era neweeraba awalayo batakola batalaba ejega nti gundi si yakoze bw'atyo mu nsonda awo waliwo yakikoze so ne tuba nga tuyambibwa so naye nga mazima geetaagisa amaanyi gabeere wakati waffe n'abazadde tukwataganyamu nga bw'olaba essomero you cannot run a school without a parent. Yeah, you can't. So your thought on that RDC, let's say kati RDC ono story etambula kati manyi badde banga batugamba abasomesa mwagala nnyo abaana nze ne ojjukira kitukubira ku simu ku radio nakwese ne muganda unless there is evidence gye misango gifa ne kulula omusajja mukulu akoseza ofiisi ye amaanyi ge n'obuyinza ali ku mwana omuto amulese upkeep bwebanakitwalya muwala wa n'asanyuka mujjukira scenario yali ebudde wano ku muntu omu n'atabuka kati ate no yeekaleko yendye ono yesore ono kalekaleko ono bamukutte bukyali naye oli omwana yali amusobezza kakati ono nze siina buyinza oba nga menshi ndi bisaati waabwe naye omuntu ono abadde asaana si kujjako bujja mulimo gwe abeere kyakulabirako nti webanazanyira ku baana b'abantu mu masomero waliza kuŋŋamba nti however much the girl is beautiful munene mwana muto n'omutwalira n'ebirabo kutene n'omusala gw'omutwalidde oyo omwami kyemanya alina famire n'abaana famire ye eri eyinza okuba baze n'ebbanga tebalya nnyama naye mumwami gyewati baagala nabebi ba mikwano like maybe kids are not allowed to have friends. My dear simanyi eyinza okuba kyoyagala okubuuza naye nedda kinjagala kubuuza nange nenjagala okugamba nti buli wolaba omukka wabaawo omuliro out of the entire school lwaki mwana wabandi gwe yageza okusiimamu ye kati wabaddewo abalenzi in other schools naye specifically that girl kitegeeza bano bamaze ebbanga mu relationship olw'okuba nekyana kigimu yalabanga alina mukulu munne and I bet oyo omwami alina family because when I looked at the picture alabanga musajja mukulu kyemmanyi alina family somewhere gyaludde n'okulabirirako ebintu ebyamakulu sente azikuta aziwadde muwala family ezimu zibawo okula ennyama omwana omuto ekitegeeza what if kale let me just say because there is a scenario when nalaba ng'oli agenda n'avisiting omwana ku ssomero neera nga talina kye bakolanga they were just friends mpaka lwe yatuuka mu vacation eya senior 6 ne bamala ne baagalana amasomero gonna agali eyo all schools emyaka nga 10 naye nga visitations neera ye mukyala we gwalina n'amutwala n'ebweru n'asoma ku university yeebale nnyo okumulabirira era asomera ku mahali what if it's the same scenario nga you're just grooming abakazi b'ennaku zino bayaaye same scenario teri mukazi atali muyaaye wabula the level of buyaaye matters naawe toli mwangu naawe okimanyi but the level of buyaaye matters kakkana baby byenjogera obitegedde singa kyenteke ojja kubitegera lwampaka dodo tontankuula tugende ku mulamu no listen omwami alina emyaka ng'emeka gwe olaba ekifaananyi ekyo
So when I saw, No, I haven't read the whole story. No, I'm saying Maybe I'm giving you an example. Someone, let's make things easy. Yes. All schools out there are in a boarding section. Or boarding section, sorry. Whoever comes to visit that kid, I know kubanga ina IDM kids of chala. Chimala. Yeah, the IDs very ambazade. Tanti kati watali muzadde alunachi. Okuchala visitation. Oze kulaba mwana wabani omulaba ngani. My friend. Ebete biriyo. Unless you're behind news, last term, I'm forgetting the name of the school. Omuntu yachala ku ssomero n'emmere. Najiwa omwana bw'yatuuka mu doomu n'agabanyizaako banne basatu. Poison. Because of that kind of negligence. No, mu Luganda twafuna Oluganda Oluzungu. Mu Luganda Oluzungu, that kind of lagajavity. Obulagajjavu. Okitegeera? Obulagajjavu bw'essomero nti whoever visits nti oze kulaba bina. Kyo kiraga nti oze omuyinako obuvunaanyizibwa. Ne waba otumibwa booda. Bannange maama w'omwana nampadde ID n'oleeta ebintu by'omwana biibino. Oba ntegerekese. N'owaboda abaakusinze. Naye gwe olw'okuba oli mu office, you even drive. Olina n'emmotoka ovuga. The girl comes to you. Ngani. Era I love whoever handled that issue. I know. Omulaba ngani. Nabi publishing. Bano byono n'abaana baffe ne bavumaganya abantu. Omulaba ngani. Si mwana wa jjajjaawo, si mwana wa ssengawo, si mwana wa kitaawo. Tulina bw'omuyita. He looked to be like in his late 40s. Gayi mukulu nange mutidde. Kale musinga okunyirira naye mukulu. Eyo toveeyo. Waliwo kyoyogeddeko wali? Dodo eyo toveeyo. Baby master. Tobigatta tebikwatagana. Bwoza lwaki? Mane bwese osumulule okuzizika ompulire. Nze badde ngenda sirika. Osumulule omunsiddemu awo. Like kubuuza there's something you said. Nga njagala okyogereko wano ku camera, like you said, such a person abasajja abakulu abakola ebyo nga batwalira ebintu ebyo ssente bweziti nnyingi abaana. Ogamba the money bouquet. Oba money bouquet oba whatever birabo nono kyakoze no RDC. There's something you said agira abaana abawala ne babeera nga tebakyabalenga. There's something you said about I was at certain school. I cannot mention this because of security reasons olw'omulimu gwenkola. But I was in certain school. Nendaba lifestyle y'abayizi baayo. Kati abayizi bali buli kimu bakimanyi mu bulamu kinakuba kya bbeeyi. That means ate abawe tojja kubeera nabo. Kakati bano baddidde abaana baffe. Babamanyiza ssente nti ssente gye buli kimu. Situganye buli omu okola osoma ogenda onoonye ssente. Naye there are things ebitagulwa ssente. Ng'obuntu bulamu. Ng'empisa. Teri mall mwe batunda mpisa. Kati tugenda kufuna obuzibu nti abaana ng'abo bamanyiza ssente nnyingi bazibawadde. Leave alone abamane bouquet si buli omu afuna ssente. Nze ntunuulira abaana bawadde mane bouquet. Ngenda kwogera ne kwoyo eyali ku social media gwe bawa Harrier eya white etali ye. Abantu abamu bakiwa obudde kati naye kambagambe kino nga bwe tumaliriza nti bw'olaba Harrier ekifaananyi kye bakuba mu mwala agyesigamye. Mu bbali muno mwalimu ebimuli ne mane bouquet. Si bwe kiri? Eyamuwa emmotoka yamuwa ne mane bouquet eyo. How sure are you nti mane bouquet eyo ematching sorry, do the two pictures correspond? Motoka ya bei kwanga Harrier ndoza wish okufuluma mu bondi 28 kati currently I don't know why charge you same mane bouquet yali asirinye 12 obupya bimachinga so badidde abaana b'abantu babonoonyi babalaga nti bagenda bawa lubeerera omwana ajja kutuwa akaseera nga n'okufumbira tayagala ayagala muntu alina ye ayagala sena benga agenda na material life of which they cannot even sustain. Okitegeera at the end of the day ajja kulaba yeetaaga ssente buli kaseera yeetaaga ssente ajja kusooka ave mu ssomero kuba msitewolayo musasula mu ssomero agenda anoonye ssente ate omuwala yenna atasomye mu bulamu omulenzi otegeka maanyi oba tosomi otegeka maanyi oba wawato for as long as you can't whine if you can't whine era jaga ndi why ningali no era jakugamba ndi why ningali no mugugu vaayo
ng'okita kuninga ino n'omugugu bannange go to say sigamba mmwe katukole ku biwato nakulabako mu jimu naye nga amazima geetagisa abaana baboononye in that kind of line n'abalaga nti obulamu bulina kubanga kati mwe mukola musobola okwetusako kyemwagala because you're working for that ate nga abamu be boononye there's something I also notice ewaka status yeeyo. Thank you so much. Omwana abeera ateekawo embeera gwawangalira ne banne ngalaga nti eka kiryoke nga tebakati nze abaana mbaatulira ku ssomero. Yesterday I was in a session nga ndaba because we are talking about chasing dreams and dreaming things that are going to improve our lives. And I was like, the only problem we have with the students, especially the A-level boys and senior 3, 4 boys and 5, they have sexual dreams, they have sexual fantasies, erotic dreams, and they're the ones they only chase. But they can never omulenzi alemerako paka lwafuna namanya nti never sinomola egolo njimazi nayo yongeddeko ki because like it or not sex is sweet and nice but it cannot take a day. You can't have sex for a whole day or genda okole kati abantu olina abanga nga dream ye gyagoba eri kati awo ngambira nti abaana jagala gaana ogenda kutuyana oveewo ng'osanyusewo tutuyane omutima byonna bituyane. No, you know, the end goal is to look for money. Yogera kutuyana ku mwana ani nga tokola bagambe wamma kati nagambye abaana ffe kantini zaffe si za bbeeyi nnyo because balina Irish, balina samosas, balina chapatis, balina amandazi, biscuits, cakes and everything. Nagambye nasoose gamba abaana ba senior 3 for a boyfriend akulowooza nti akwagala mu class 1 nga tasobola kuwa 15 buli nnaku za break mote otyo lwa nsonga ogenda gula Rolex ya 2,500 Minute Maid wa 2,500 omanyi nti break etegerekisa enjirira naye omuwala yeegulidde ekyokulya yeegulidde amazzi ganywa ojja okunkumula empala otuya n'omutima nti omwagala omutwala wa when I was with the A-levels wali open board and akwagala nti yes temaga ladies for as long as he can't afford at least 10k a day manya nti oli ku wrong number. Lwaki tukozesa layini ezo anti fellow student amanye waakoma tukome ku hi how are you I'm good do you have some notes in bank or pay lwaki osuubiza munno by'otalina omwana asuubiza munne nga bagenda omwagala mpaka Lake Victoria lwenaakala jajjawo yagisima omwana n'asuubiza munne nga bw'amwagala famire yaffe ngagga naye waba ajja ku ssomero ajjira ku booda ateeko mabbali ebyo ajja bikutte mu ngalo ngali kubiri ebya taata we ne mama we mbubyebo ate taata nabirina taata amanyina kuba simu baasa muleke omwana oyo ayingire mu weeks 2 nja kuteekayo ssente oli ku simu kuwosomera naye ng'oli kumwana abandi obuzaabuza ali wali abuzaabuza ate babeera balina emmotoka ezitemagana ng'omuntu akabo nawo wabaayo bana bavugira ebitongole wamma bosi amugamba otwala mwana ku ssomero eyange ojjako lunaku saa 9 najjanga etunula ng'helikopita n'epaaki ne bagamba bannaye taata bagundi alina ekyuma kumbe week 3 bakubanja 7 nti taata emmotoka yakumulimo tobiyingiramu ng'obita so bambi yebyo abaana mbalaga obulamu obutuufu baleme kufuuka bayaayi abaana bakulira mu bulamu obw'obulimba nze nkulira mulamu bwakukola mmanyi nti nina okukola okubaawo but the family is very big naye nkulira mulamu bwakweyiribira nembiranyi nti no I have to survive on my own naye omwana omulaze nti buli kimu ki do you have evidence to that weeyogese byotamanyi nakanyeeyo so nkulira mulamu nga wama bwakuhasolinga you have to work naye weziba ziganye tebakuweerezaayo baani no ekiguza omuntu engatto kuwona maggwa omuzadde yanzala nampeerera kitegeeza nze nina okuzzaayo ne kati ongamba mutya nti nkola senga wange kati zena senga wange ali UK yampeerera from scratch senga Zabra Nambi bamuzeyi we bali basenga we bali batata we bali bamama we bali naye asinza kugenda kulaba maama nengenda ngalonsa maama mba nakuzibwa ntya I cannot greet my mom nga nyimiridde ne bwajjaawo kati n'apaakinga awo so akunywa mama salamu aleikum era nga nyimiridde
si bwentyo bwe nakuzibwa olina kukkakana wansi oli maama wo maama abamaama oba okuza oba oli muwanvu oba oli mumpi maama sigala maama tuli mu bantu naye oli maama wo abantu siye maama wo bina a hug is different from greeting haga tugiraga tutinga hugs especially nga tuna excitement tulayo ku bantu betuludde okulaba okuba evivi wansi ku ttaka kakana baby bw'oba omuntu haga oba omubozeza ate nakyo ngambya haga zikola atya kale ate ezoono haga obanga yeesigamye muwanvu ali mu bbanga ono simugeya naye akimanyi era aŋambye era ŋambye nga yakatukano masabunya tampa haga ntekawo ekibegabega lwansonga obanga yeesigamye muwanvu akoma eri abanga akutama alina byalonda nekana otundeka naawe so munange omwana yenna ali eyo nze kiro jjajja yankuza ne bataata bonna nze mbalaba ne bakulu bange ajasadu bonna ba abe teri mu nkulu wange n'omu ayimirira ku maama we ng'amubuuza otula wansi kufukamira n'obuuza ng'afukamidde ku benzi eri ku Majestic Plaza n'eŋŋamba ng'abuuza maama we bwe maama kya muwendo nnyo olunaku lwakuvaako olwomanya nti maama wa mugaso kubanga kati abasajja bamu boononesi bamanyire kufukamira ku kitanda baaba okufukamira okw'amakulu kwa maama abekisinziira ofukamira nekifukamirikika tofukamiza ku kigaji tofukamizayo ku kigaji tobuyifukamizayo so munange muzadde maama abamaama taata bebamugulu lwaki ku maama gwe noleza taata tulina okusoosowaza ffe mubusiraamu batugamba nti yagala maama emirundi 3 nga tunayogera taata kiri mu Quran maama yasooka nabbi yakisomesa sallam yakisomesa maama yasooka maama naddako taata najja ayo aware abasajja bangi abeegaana abaana si mulembe nawe kuva dda ate ab'ennaku zino beegaana na busiru amanyi n'okugamba omukazi ze sizaala lwakusatu nali naye lwali lwakusatu sizaala lwakusatu neegaana naye nga yeeganya busiru naye abedda yamugamba nga bagambye sinze muzaala tambula onviire genda bagamba munaye babeera babajjamu gundi nga yakola vasectomy sibya vasectomy naawe tebiriyo mpayo abasajja babiri bali omanya bakoze vasectomy banga lyomaze mubulamu nze akugamba nali champion wazo nga nze nzisomesa naye nga naye tosobola jinsembe ani gwokomya ku munaabo oli baddeko abantu nga bookya ennyama nga bagambye yakulya buli omu naye ng'osigala otunulira ntunulira sisobola naawe ebyo nabigaana era nze nagisomesanga nga tugisomesa ddala tugisomesa mu November then after family planning byonna mbisomesezza ebyo then after mu December ntugenda mu AIDS byonna mbimanyi byonna mbisomesezza naye personally I cannot go for a vasectomy unless I'm insane nze nga bonnya yino not even withdraw birwaza withdraw gusobola okuvuga mu train etambula tonsobera naawe tudde ku mulamwa nedda baaba birwaza nedda maama ndeka at the end of the day, it's the same thing. You climax. I think you climax from outside. But now climax from inside is better. Bagomaga fana nyenkuba nekuba sawa na oli abulonde. Nenkuba webanga yenkubi nenyingira ennyumba nefuna akabugu musi ekisinga. Leka nawe. Tutegedde mata. Obadde otya. Lwaki ozimba ennyumba ennene otasaako galaji nga ate motoka yeefa enkuba giyingize muntu ono ye aganana kugamba kati abanasaka musaizi waliwo yangambe mugambe namulabye mbwanisaka musaizi maani gwokulukuunya kanaawe ono ye ali tiimu abo ye buli saaberawo naye mukimanyi nti tofudde ku mulamwa anti ono yazabajjewe era nekirala then ekirala kyembadde njagala okubuuza kyekya bistation tukimaliriza kino ekyakubeera nga bayisaamu abasomesa mbadde nsaba nga tonaba kugenda nnyo wala kano kankasaba abazadde bonna abali eyo omwana wo okumuwa ssente n'ebimuli kirungi nnyo
but praying for your kid is better. That's nice. Agenda mbibuuzo tugenda mu curriculum mpya. Abasomesa bagenze bagiyiga well and good. Naye abaana bamwe basoose. Okuba essimu nti mutendeko emitwalo 10 genda misa bunyazi kuwe. Ndi bize. Tekinyuma jangu osabire ku mwana wo. Mwagazi so ebibuzo ebirungi. Kati tugenda mu senior 6. Muva mu bintu byakatembe ebyo. Tujja bikola mu Zoom simanyi ku simu. Bw'oli omuzaala baweereza muweereze. Nange njja bikubuuza. Kuba tebiriiyo ebyo. So bambi nze tudde ku ntandikwa gye twabadde. Bannange omwana wa muwendo. So genda osabire ku mwana wo kisingira ddala ebirabo byonna by'omuwadde. N'omwana oyo by the way aba afuna ngambe nti obuvumu n'amaanyi nga nti nkola maama yansabidde. Naye gwe teri kintu kirumanga baana nti kirasi erimu abaana 2 nti aha abazadde bazze ogenda okumagama g'obuwo nga taliimu. Kiruma. Newe banjogedde ne master munyane tunyumya. Maama ali ekaseese ategerekeka nti wala yalemereddwa okujja. Maama yagenda ku kyeyo ali bweru ategerekeka. Maama ali Nakaserongo olina genze gula apples olina omukolo ku weekend ate guba mubi. Ati bwe manga mama nga service zibeerawo saa 8. Service kyenkugambye ngambye sabira ku mwana wo gw'okusabira mukwano gwo Dodo kikwetagisa kugenda mu kyaki. Atansabira. Webale nnyo omala agenda mu kyaki. Nera musabira. N'omuzadde omwana wo wajja n'omusanga mwana we Katonda kuume akugondeza obulamu akukingiriza abalabe kikwetagisa kugenda mu masjid. Tizibiza genda mu kyaki mu service etuuse. Nenda. Nekwata ekifaananyi kye tumanyo biwanika. Nekwata ebifaananyi n'obiwa bisenno ku ceiling. Kwata omwana owenika byaki jangu ku ssomero ita omwana wo mukaye ngenda mu bwangu naye jangu kusabireko. Nze nabadde ku visitation waffe nasanze omuzadde ade aludde okujja okulaba ku baana be nga mukyala yajja niye isaakaana ke nakasinyako nakakwata mutu nakalombera edduwa mu ntebe yali yalatudde. Allah akuteremu bakugondeza ebibuuzo bino n'abagenda obbigolola bagonde emitima mwana wange oyite tekikwetagisa muzikiti. Okusaba edduwa omuzadde gy'asabidde omwana we enkulu nnyo. Ne mwana n'agitegeera lwakwenda kuno kati agendayo. Osabira mwana wo omusabira Katonda obadde ki leero? Obadde ki? Owaye kebera flaski no ataddemu ki? Bina sooka oleke. Kale tugende mu maaso abadde obugamba. Kati abamuwe babeera batya basobola mbeera mu babanja school fees. Omwana oyinza omumuwana agenda naye. Omwana bibuuzo biba bituuse naffe waffe bali mukola bibuuzo mumambe tubanja. Naye omuzadde tubajjukiza over and over again n'abaana basasula fees. Ebibuuzo bituuka tetulina rate egaana mwana yaregisteringa ntokola bibuuzo. Era gye bali bakola n'ababanjibwa. Naye ebibuuzo bye binaaba bidda tetubikuwa unless ng'olese school fees balance. That is the best policy. Naye buli mwaka tubayo amasomero agalya ssente z'abaana. Tusobola Katonda atuyambe kigende wala. Naye nga kyo gye kiri. Pozi kira kimwa abaana nekyogedde baya baddono. Ekyabazadde aba disrespecting abasomesa. Kyakabina. Natuka n'okumujjamu oluyawo maama. Bwe nabyo wa traffic bamuwujja oluyi n'agambye ono kati ku ssomero. Nange nawidde bubi. Nange nawidde ate kali mukyala. Kyabaddewa. I don't know someone in Kampala but yakutoa wa traffic. Ya bamulebe nga ali ku ssimu wa traffic n'agezaako obusto. Abane natidde omanyi okubeera nga omukyala yavudde mu mmotoka najja nakwata wa traffic n'amukuba oluyi. N'amukubya oluyi mukyala kyoyo. Esimu ya batidde. Mukyala kyoyo. Omanyi n'akuba ne wa traffic n'amuggyako n'enkofiira. Nze bwemuddawo wa traffic ku kkubo. Mbeera ndabanga ebeera nedda omusajja ono yarespectize mukazi. Ate munnange teyamuddiza. Anti bwe kiri kwata tali waffe kulaba oyo omukyala. Tali waffe kulaba. Tali waffe nakuwa budde lwa nsonga. Oyo omusajja ali trained. Bwakube wabi. Oyo omusajja alina amagezi. Because real men don't beat women. Regardless of your status. Regardless of what you do. Tokuba mukazi. Olaba ekibatu kyange. Bwe nkikuba omukazi ayinza kufaanana ati.
abakazi mwekaza nti mulina obulamu bungi oyinza okufaanga enko ku kusaawe n'ogweri. So that is a real man. I think also the woman does that yabadde no mobali oba she. No yagadde kulaga maanyi naye kati imagine omusajja oyo yamudizolu yaligudde mu screen y'emmotoka eyo n'ajaasa. Oba yaligudde mebagana oba kyona kiyaliguddeko. People started asking kati waka abaana bayise ate omusajja ali ku ki. No, if at all a person of that caliber nga mukazi mukulu ayina ne family kati ng'onenya abaana be nti beeyisa bubi. Kati yekigambye nti balaba they mimic. Waliwo ekigambo kyenjagala okwogera naye oba nkireke olw'enjatula kuba abamu kiyinza okulikanga ekitiisa naye ekiseera ebisinga tugamba nti nkyogere ekinyuma ku mpewo. Kati nekitwale sikyogedde naye bagamba ebiseera ebisinga tugamba nti ekizi kifaanana muni. Sifaanana byange. Nedda. Kati nkyese kujjayo kiri katukiveeko ekyo. Omwana woyo singa bamusanga alwana ne banne ku ssomero ng'avuma buli kimusomesa. Otegeza maama. Mwana mugimu ava kongozi oli yatendeka. Mwana mugimu ono gobalaba. Kati mwana mugimu yoyo. Kwatoyinza where on earth have you ever seen a civilian ngo okufrutinga omusirikale ali trained n'akoleka? Oyo musajja nnyo. Kubanga oli lubalu. Uyu mukazi yali abalabu nga bamwetooloola. Omusirikale bagenda they go through a lot of training. Ano yabadde na mu nkuba nno. Kati n'amala mujja olyo era omusajja yali mu nkuba nga ayisaawo munange kati ebyo bimulaba ebyo naffe tubifuna. Omwana ayinza okukola ensobi n'onenyo bano mukwa kibooko ng'omubonereza kiwedde intana omwana akubira abazadde bankubye. Omuzadde najja nawe mula essomero ddamba amaana abavuma nawe mula nze nja kukola bwe nti nyinza nojjibikula abaffe ate osanga abakowunga nze maama bw'omaliriza oŋŋamba omala ogibengulo oŋŋamba mala ogibikke kubanga yo si esolution y'ekizibu ekiba kiriwo. Gw'okujja n'owemula ne weesansabaga n'okunama n'okola byokola si gw'osoose kati no gw'okunamya kalomu ate obadde obikka bw'obikka bw'obikkula waliwo atambula ng'ayibweyo n'agamba ne banne nti kojja eyange eri fresh. Kati gwe kyokola kyonna one oweebula mwana wo asomerawo era abaana bagamba mwana byo mwana maama wabbira mwana we byadaakola. Owange tasobola mbikola. No mpakyakulabirako mwana mama wa mukasabye abadde akola. Mama mukasa mamulabye era mukasanga mukazi wattu era abeera mu kibiina omwana nga kati omwana abeera nga ali stigmatized lwaki kiri wakoze kiri. Abazadde abasinga akulembeza nnyo obusungu kyobala si kirungi kukola kintu ng'onyiize buli wonyiiga kakano osirike funa kyokola obeebuzeebuze luvannyuma nnyo gambe naye lukyayogedde n'omuluma lwayi sikutegedde kyongambye naye buli wakola ekintu ng'onyiize gw'okikoze si yejjusa gweyejjusa buli lwonyiiga kakkana kiveeko kiwe obudde. Kale abazadde kyo sikirumamu balina ogwomuze nti lwaba n'ekimunyiiziza wagobye omwana we najja n'afyuminga n'ayomba n'avuma buli kiramu n'amansi entungo zonna nga bw'aba asobodde. But at the end of the day abasomesa kati twabimanyiira because we know there are parents who do that. But why would you beat somebody's child? It really depends. Nze gambye omwana omulese ku ssomero nze muzadde we nze muvunaanyizibwako. Gw'obadde oyagala omwana akoze ensobi nga yeetaaga kuddako muzzeka. Ekirala ekinyiiza lwaki muzaala? Are you aware parents akugamba nti banaye omwana we ng'asoma bubi mumpe omugobeka mutemu mwagala kukuba omwana tabagize wallahi ya Mungu temanyiza ja fees galamira n'obataasa butaasa. Abazadde babadde emmotoka ezo mubaamu emiggo. Waliwo essomero okwenagenda nali ne Richard Uganda nga tugenze mu counseling sessions kati nensanga scenario ng'omwana yali ya fees. Omuzadde yagamba mumpa musirikale zijja kumusasula amukuba emiggo. Kati ekyokuba gyekiri mwagale mugaana gyekiri gwe abaana be bakanyiiza ewaka obatwala mu kkomera. Ate abalina relationship ne batekyaz mubakula mutyo omuzadde n'akitegeera. Anti gye twasoose nedda okitegeera otya gwe ng'omula akitegeera ate omuzadde bwakitegeera akumona akola ati. Omuzadde bw'amanya nti omusomesa agala omwana we bwe nali mpuliddeko baamukwata yamudira ku poliisi
okujjawo byonna yalina okufuna buli kimu asasule fayini okujja mu kkomera miliyoni zalinga 10. Ezo yalina okuteeka omuzadde yagamba nti sikuviirako awo mumanyira abaana b'abantu. Ekyo kye nagayini mulimu amazadde atega akabadi nakwasizaayo bwe ng'ajja kuwerenne. Nze there is something that happened to me and it is parents that came out to rescue me. Nebagamba nedda. See you nus. Because there is a rumor that came out nti nino omwana gwe njagala gwe nsomesa nga wa senior 2. Muzadde we yakimanya nga kiina gye kivudde yabagamba nti kyonna kikwata ku mwana nga ate munoonye masita bunnya yali responsible ku mwana oyo. Because me for as long as omuzadde anese nangana nti kwata omwana paka lwamaliza senior 6 wabanga akyali nange. Era graduation natandise okula graduation by the way. Do you remember the girls? Yes. Kata Camilla graduated the Kata one next year. Yes, I told them for 6 years and I was there for the graduation party. I'm 34 now, not 33. Dodo kakana. But I've not taught for so long, at least I never kubana bainga basanyufu. So mulimu ebijjanga they are rumors. Mulimu ebijjanga blackmail n'ebijjanga bituufu. Ate nga bina bwagambe waliwo abamu abaana nga bebeetegeera abazibazi abo bangi ali mu boarding school ddala yeeteega kati munaye waffe tolina beweetega ne boogezaako sikaati eva mu kiwato paka ku ngatto nange blouse veiro oba gwe Dodo oba gwe Aisha mwenna mwambala kimu ategeeza ogisala ayinza okukula bagisala neefuuka nyimpi nga tewali buzibu eyo ng'ojjamu ng'ogula empya nedda ayinza okubiguliramu nga bazina nga Eddie Kenzo azze clip eno giine ya Kenzo gwendage eyo eraga nga bazina nga babigula kale nga basanyusa they were happy baali bajubilating nga Kenzo ali ku stage and they were before Kenzo kamera zonna zakwata abaana mu maaso nga basanyukidde Kenzo eyo okubigula bagijjawa nera nalabe balaba ku Eddie Kenzo pe kati gwe emyaka egijjo tekikyasala bigambo biwaate kale emyaka egiwaate kuwaasi bigambo nze ndeka kyekyo naye nga n'abasomesa nga bw'oyogedde like uniform edda nange nzijukira bapangako uniform ngeri wano nga ngisala nga mpaka wano negikendeeza abaana basala abamu bagala kusala alaga okugulu bwe kufaanana naye nze neebaza nnyo abantu ennyambala gye baaleeta mu masomero ekisinga ekyali kisoboka yali badde uniform buli wamu kubanga kikume n'ekitiibwa ky'omwana omuwala ng'akyasoma thani okubeeraawo omwana n'akola kyayagala naye ng'akyali muto abeere temed amanye nti nakwambala bwe nti okupreservinga ekitiibwa kyange waffe waffe esaati omuwala ebeerawa veil paka actually tetulaba na ku skin yo temanyi nti ampozi ekibatu era namugamba oyo one of these Fridays jja tukolere ku ssomero sigenda nze kwambala byammwe ebyo n'atyayo yatya teyajja ate ayagala kujja bwomu ndaba mubeera babiri waliwo neyagamba mukuba brother nga yagamba nti awo batimona mpumba goberera bwe tutya mubeera muti nemunange not every day ani akusesa not every day byakyuka mu bukyusi kati nedda Dodo wallahi bina Thursday na Sunday wallahi Friday yavaawo anti Friday twagivaako kadda ku Friday Sunday mukimanyi byampaka mutwale out lwampaka watayagala genda out out omutwalawo wonna yamanyi ali aki sumbusa balugu muwogo bebyali ebintu bye yali aga balugu Dodo n'obukopa ayagala amayuuni oyo soyani mama abafe ekyakitagala okubuuza amakatebe kati byabadde bingi waliyo basinga nazempandiika iwadde ombuuziza earlier on about these rape cases nali njagala kumanya bano abazadde abakola kyabatwala abaana ku masomero kiri wakyogeddeko ekyokumakya n'otugamba n'otubuulira
naye kalina kuzina abaana abadefininga. I wanted to ask step parenting. Ogenze noyogera ku chakad. Bweyogedde ku chakad noga akade n'okubeera kati mulimu genda nkulira time etuse. And it was over vibrating. Simanyi ati yagambye ali fine ali step parenting ojogera kuko ku radio naye simanyi abantu tugenda ntuuka ne bagamba nti oli awe card ebere ya mama. The wrangles between the father and the mom are separated. Does it affect the children? Ate kiba affecting achenkanya ki bazadde abamu tebakikola ki ogamba okwawukana kw'abazadde ababiri effect yabwe eri abaana because ogenda n'olaba oli n'agamba lwaki yagenzeeyo yagenda n'okusasula school fees zena zisasula mu basomero lwaki mwamukiriza okujja ku visitation. Yes, We've had so many challenges ng'esinga obukadde ya this month tuli mu October. Mama ajja kumakya taata ajja lwaggulu ng'amaze okubala nti oli yazze n'agenda kati bibeerawo naye nze kye naalisabye sigenda kukyogerako nnyo ojja kunsonyiwa naye kye naalisabye abazadde muleme kuddira bizibu byammwe mubiteekemu baana. If you have a challenge with your wife, sort yourself with your wife. Tobiteekamu baana. Baana tebalina kubeera mu ezo ntalo. If you have wrangles or differences between you and Dodo, abaana mwe tebalina bimanyaako. Oba kitegeddewo? Kubanga bano abaana balina obulamu bwabwe. Bw'oyinza okuddira nti abaana obaawudde obatutte. For example, bino bye mulaba bigenda ku mawulire sofa ebyawo no Haji gwe baasibye. Omuwala yavuddeyo n'agamba nti kati n'okukola sinyafosa akoze. Yali amperera ali mu kkomera. Nakawulidde kaako. Akati njawukana zaffe ng'abakulu tuzikuume ng'abaana bano tebaziyingiddeemu. Ne bwe mbanze nvuddewo ng'abaana obalina tongana kulaba baana. Naye oba tosasudde school fees kensi bankugamba. Waliwo omuzadde omu yatugamba nti atasasula school fees alabirira atawa upkeep. Kusomera oba ononyayo. No, this is my opinion. Kusomera oba ononyayo. Kusomero? Nga tulabira mwana. Towa fees. Tomuwa upkeep. Tomukolera shopping. Kusomera oba ogenda kolayo ki? Unless you're a spam donor. Ononayo ki? They say bonding. What are you going to bond with? The one thing I don't believe in is a man who throws away his responsibility and you are as irrelevant as a cloth that has no owner. Useless like that. For real. Ozadde mu muntu omwana akkiriza taluggyemu kulusula kiteezi amuzadde amuleze atuuse okusoma akusabye ssente weeraze biveeko sigalira gy'oli. Omwana oyo waliweza emyaka 18 ali kwenoonyeza wali bayagadde. I'm dealing with parents who are single mothers nga balina such problems. Wow. Naye nga taata omwana agamba kankubire ku taata n'omugaba kuba tolina kyakkola. Taata n'agamba omwana ngenda kuteekako ne buziba. Nakwerabidde kati kandeeko ne buziba. You are becoming a liar. Image gyo creating a maaso g'omwana ye yajja okutwala taata yali mulimba. Teri kintu kiruma nga mwana kugamba nti maama olimba. Abaana abato kizibu nnyo okwogera ekintu ky'obulimba ku muzadde era akugamba wannimba tewampa. Era bw'ajja okugamba maama we nti taata yanamukubira essimu n'agaana okumpa. So bwe mba muyina enjawukana zammwe ekisooka muzikuume nga zammwe babiri. Abaana temuzibazirikamu. Wabula ate taata bw'obanga olemereddwa okulabirira omwana oyo bw'oba kuba ekifaananyi kakkana ye mwanawo olaba ku kifaananyi okakkanire gy'oli. Lwasa bamulaga bugere aneera agamba mbu ye mwana we nga tefesta nagiraba pakati. There are people I don't discuss. Sibakakkanya muwe ekitiibwa muzeeyi mukulu mwami Lwasa but omusomo gwe tulimu gwa abaana. So omusajja omukulu tumuleke tumudiscussinga abaana. N'abantu ngambye mbaweereze ekifaananyi kati gwe n'ogamba neŋŋamba n'obugalo. Ekifaananyi kibaako byonna. Ekyenjawulo kiri ku kifaananyi nti tekyogera. Naye nga
walimu ebintu ebituuka nga bambi omusajja tuswala oba ozadde mwana omuntu mulabirire waliwo tukaa embeera neegaana nga sente ziganya buganya tusaba nammwe abakyala mme nga mukitegeera nti kati embeera ekuze ki eganye nze n'omuga gwe nali ndabyeko nga yali alina sente kati ennaku zinatambulana ku booda olumu naye nga sente zakola ki zaabula kati understanding sente zikola ki zibuze lwabakugambye nti siina naye nawe lwana nnyo musajja kwenyonyolanko buli ddakiika bannaa school fees nga ennaku zino musaba nnyingi nolaba omwana ne basaba akakadde kamu kitundu naye ng'ali mu nasale mbeera mugenda kugula ate nga mugula dayipa muzikozesa ki nze omwana wange wasomera asasula emitwalo max nga buli kimu nkigasse ali mu P2 ali mitwalo 4 nagawera lwa nsonga kuliko vaani emupiikinga kati naye omwana wange bamunona ssaawa mu kitundu omwana wange bamukuba leeti sanatuuka ku eyo levo gye mukubirako leeti kubanga wasomera walako era emotoka emupiikinga nze ndi musomesa owange asomera wala tali Kampala yakutuuza mwali bali bamusera mbiri naye wali waali afuna ebintu bibiri omulundi gumu afuna ebyaffe ebyensi n'ebyeddiini era asumaani nkubesimulaga dadi nayiza essuula ngikusomere n'agisoma emukati yakulya ki ye omwana wange yayiga ebintu biri bisatu mu bulamu dadi njagala kulya ku nkoko dadi njagala kulya ku keeki dadi njagala kulya ku mogongo ejjengaggwe ebyo byaŋŋamba era yeyita ndi byange era abagamba nze ndi byange omuto kakati amasomero gannema kyoyogedde kituufu amasomero gannema you find a school nga lyanasale nga lisaba akadde kamu n'ekitundu nogala naye mu kusomesa kwammwe mugenda kuba weeragako ebintu bye bazzeeka ng'ebitanda ne bikulemerera nali mmanyi these schools balina ebitabo ebyenjawulo ebawa abaana mwattu bakosa bino ebya bulijjo nolaba ka 96 pages akatono nga mwana kawandiika owanga agira asigalayo gyali Can I tell you something? Tuli sasa olaba wayise emitala balina oyambuka waggulu awo waliwo walipesoshe waliwo olusozi oliko church awo bwe nasambira ku mupiira nga nsoma primary nga nsoma ku Ridgeway ekikuba ekigenda ku Sas College waliwo ogodda ku Mariam High waliwo roundabout gye bateekawo awo bwe nali nsomera naye nga nzanyira awo omupiira nga mbeera ku Mariam High wano bwe nakola ki bwe nakulya wano wonna mmanyiiwo naye P7 saagitulira mu Kampala P6 P7 nali bukoma nsimbi eyo gye nava nga nsomeddeyo ne O level naye nzija mu A level 1 nze ne nsomera ekyambogo degree kati ssaawa eno nze ntegerera abaana b'e Kampala kubanga nze nsomesa so regardless where gy'osomedde ekikulu ki ky'osoma y'okisoma otya tulina international schools nyingi international bannange kati bagala nze nyono ne bizinesi y'abalala mukutugo kubanga sisomesa mu international schools simanyi biriyo naye nafunako omwana avudde mu international school nga azze kusoma bino ebyaffe abitegeere nga tabitegeera era nabona naye paka lwe yabitegeera bavaayo nga kibayiza ekintu ekirungi kiraki bogera oluzungu ng'olwo hospital. Thank you so much. Then I am kindergarten. Kindergarten. O church kucha. I was a kindergarten. What are you even? Whatever that is. Watermelon. Sala kwenda kumzanyo. Watermelon. Nenga ayogera olulimi oluzungu bwe lutyo. Abera kitezi. Yawonye kasasiro. The last question for me. Do you support parents wale abazadde abaleta ebintu banna wenza kuza shopping zo bachi agabanga alese capital katonda do you support that? What do you we have different statuses. How do you handle that? There is a school that used to be in Tinda. Olaba okide ku bitale ebiddako wansi kino kikira kyambogo waliwo is it A&R supermarket kushikwe kide najera emabega wayo waliwo sumerako mwaka gumbali bayitanga Rise and Shine kusomera ebyo twayinako bannaffe banyu waliwo omuwala gwesigenda kwatula linnye she's so much in social media iyo omwala yampa shock mu bulamu era sirimu erabira nga visitation baleta box za mineral water
ne bayita box z'amata, box za biscuits, ne bayita bane noodles. Bisere bwa cornflakes tukola nnyo. Nga ina box nozanga zizo. Ate Nido. Kati ne bagenda bagula buutu ya Pajero. Banne ne bajja ne basomba ne batwala, ne badda ne basomba. Performance wise if bamusinga nga kubanga yalinga alowooza byakulya. Omwana alowooza nga byakulya kati abazadde gye bali ate bangi nga yabagamba nti viddi maama nnyabo asooka ku wholesale shop n'ashoppinga amazzi n'ashoppinga biki n'avaawo n'agenda ku sijje n'ajjayo n'agenda KFC n'ajjayo neroka batuula nayoka and because these kids are going to share with others, that's why we bring more things. No later katoni amata that you know they are going to share. That was a binage. Do you buy bread at home? Do you buy bread at home? Right, you short him. Just answer the question is very simple. Do you buy bread at home? She should answer. You have kids. Do you buy bread at home? She should answer, please. Do you buy bread at home? Why are you I'm actually asking you as your friend. Why are you? As your friend. You're supposed to ask me those things off air. No. But now, for the benefit of the viewers. For the benefit of the viewers. But they must chill. Do you buy bread at home? The answer is yes. Ono kakana. I understand. With the due respect, do you buy bread? If you have a family, do you buy bread at home? Or you have to allow funga maker? Let's talk about motoka number. After all, Valia. Are you aware soda back expiry? Yes. What's the deal? Kati abazadde tulimitinga engeri gye tuwamu abaana ebintu. Ekiri kye nagambye omwana olebina gwawo n'otamuwa mu bungi agenda kubba. Omwana agenda ku developing ebize. Lwansonga omumanyiza lola ebintu lwatabifunye. Nze muwala wange kusomera eyo. Kitaawe yali yammanyiza nga akyala ssaawa 6:05. Zawera 7, 8, 9 kitundu we yatuukira omwana yakuba omulanga n'akaaba. Ne mugaa kiki lwaki okaaba? Tanga teyammanyiza kujja budde buno aluddewa. Kati saasira oyo just era bwe yamulaba yamuhaaginga bw'akaaba. Naye kati saasira gw'omanyiza okuwa buli kimu lw'otakimuwadde agenda kukola ki? Beba abaana b'ogamba nti okubya essimu nayo betagasinza kwe naye sirinaamu muteereddeko omutwalo gwokka. Wala bagamba gwokka kati gwokozesemu ki ogwo lwansonga goti bwamumanyiiza. So abazadde abagulira abantu abaana ebintu tetubagana kuwa abaana bamwe ebintu. Limit, I think. Mu bufunze limit n'ekyokubiri abazadde mulekerawo okukolerera abaana. What do you mean? Like everything you're working for baana abaana mubategeke nedda baba anti bw'onoofa n'obaleka nga tewabategeka bagenda bitunda. Batunze n'emitima ne bagitundiramu. N'ajjawo mayiti we baagiziika atunde wafune ssente anywedde omwenge akutusa aweddewo alinga olukobi mwagiringa emisiike lwansonga nti tebaamuteekateeka baamukolerera. Oba kitegedde. So embeera y'okugulya abaana buli kyayagala omwana wange naayoya kino omwana wange ayoya kino. Muholidde tetugaana bimugulire muholidde mutwale gy'okolera asiibeyo naye akole. Amanye gye ziva. Nze namukulu wange sikyamwogera mumita bunnya alina omwana gy'ali kusomera eyo. Muholidde omwana tabyaka ku dduuka ne maama we amanye. Era omwana oli yaŋŋamba sagala muntu azanyira mu ssente za bizinesi ya taata wange. Era oli omwana kitaawe ssente azikola azifunye naye omwana tadiimuda ssente lwansonga she knows the hustle. Naye gwe owuwo okanya kuleeta buli kimu omuwadde. No, kisinziira omwana gy'asomera. Nedda kisinziira omwana gy'asomera. Ojja kusanga kantini ng'ekyokula kisoberako kya nusu 10,000.
Asomanyiza international school zamu ojja kujja waffe ng'ekyokula ekisookerwako kya nusu bimeka juice wa 10 ajja kumanya nti nja kulya 2,000 olunaku kitegeeza kwata sente z'oba osobodde ozimuwe fe tulina poliisi ewaffe bwe bakuwa sente nga nnyingi gende wawadde ne wa metron alina ekitabo wandika sente z'otereseeyo lw'oba ozijjako osayiringe nti ntuteko zino singa bakubbako sente nga suba 3,000 buma tujja kunoonyaako tugezeeko bugeza kuba tetukiza mwana kuba na sente nnyingi mu ddoomu kubanga abaana bava mu bifo bya njawulo mulimu ababbi abaana bo babbi gye bali ovaako ku muntu abba ekitabo ng'akola katugeze akola history nabba ekitabo kya biology nga ate wa L-level kifiiriza singatto omwana abba bbula ya munne naye nga ku kifuba naye nga bayisaako laana tekuli wadde akantu naye nga gwe muze gwakubba nange mu secondary banzibako obupale naye nakamugula nga bupale nene yakigwako yagitwala ono naye muntandikire kulwaki ayinza okusuula akantu awulava wano anyiga mangu naye n'omuntu naye abaana watugamba ogeze n'ogamba omwana tumutwale mu dduuka alabe bizinesi sikulaba muyigiriza okukola amuyigiriza okukola naye ate kati abaana okubamanyiiza ssente ndaba ennaku zino omwana bw'aba ayozezza ebintu ne bamuwa ssente kati ate akola ekyo mukyamu kino kyanjawulo kyenkugambye kyenakugamba mu kusooka tudokitira ekyokukola emirimu ewaka olina maidi ewaka maidi tomufuula mashini bwe baba bawummudde abaana babeere close ne maidi bayige okukola nabo ku mirimu kubanga oyo omwana bw'anaafumbira siko ogenda okutwalayo maidi wa muyambi alina okuba nga asobola okulabirira bba mulimu abasajja nga mbeera zaabwe tayagala mmere mukozi gy'afumbi ayagala ya mukyala we bwe yaleeta kati maidi yamba ku baana bano bategeere era leero ogamba nti ani asimula ennyumba si maidi munnaye maidi oyo naakuyamba ku baana abo n'obayigiriza kubanga grade olina obuzibu bwa tv oli too busy for life kati ejja kuwayo obudde ayigiriza abaana bokuwaata emmere oba ntegere wali mu soap maidi nga baagala bu tv soap buli ssaawa then funa amateeka agafuge owuwe katolina mateeka nenda nti kyeŋŋamba omugambo nayigiriza ayinza okubeera nga abaana abakozesa akalogo teeka amateeka ewaka bw'anaaba atuuse okufumbirwa mutwale mu catering school bannange abalaba muwegendereza omuntu ono bw'olaba nga alina omuwala afumbirwa goba kuba agenda kuwa omwana atasobola nakufumba amazzi gakunaaba ate ajja gafumba gakone mu catering school mpayo catering school egiriza okuwaata eyo si catering school ekyo kisaakaate ekyo kiri general abantu abasoma catering bonna bagenda kusika fish kusika gonja kola fish fingers and fish fillet kusika chicken ate nga yalumulalumu kubanga bagamba ya bay naye local foods gwe sizo ngambye wano ze balya ze ziriko sente omwana avayo ng'omwana tamanyira kuwaata ttooke twali mu senior 5 ng'omwana tamanyira kuwaata mune gwa ttooke tasobola kususa mu kiwunga naye nga mwana muwala naye nga mulungi mweru akoma eri ayamba kyoyo tugambye saga ensi eyokulaba tugambye eki mujjukize nga muto nze njagala kutambulira entalo eno wati bavumenze mwana mjimu akacha mamamera tebakyatereza obangi bebatoyogerako kino ebyokufumba amazzi ne gakona mbadde manyi obimanyiko gamulemerera agasobola olowooza era bano omusanga alida makroni agatali mupakoleta gatukote yono waliwo obumonde bwamulema yo sobola okukwata akamonde teyafubwata bamugamba waliwo bamuwa nebyennyanja katogenda muwamu ki munaye nedda byogere kubisa ebipande kyekirala tuwandike wano nedda it's okay nze mumanyi oyo kyanoonya kakati byebyo so abazadde temukolera abaana mubategeke omwana abe nga asobola okweyimirizawo singa oba toliiwo kati ekikiriza bana basasula abaana okubeera nti bwanjoleza atwegala afune sente zabwereere awarding is different leka kumanyiza mwana wo nti buli mulimu gwanakola olina omusasula
ku mirimu gy'awaka ajja genda mu bufumbo katugeze mwana muwala lwayozezza engoye z'omwami ga ntiteeka wano ne mulimu abaana okusinza ku mwana ngeri gy'omukuzizaamu n'emmanja y'awaka eyinza okukyukamu sebo engoye nzimaliriza teeka wano n'abanja ezo naye nga kintu kiki mulimu gwalina okuguka tetuganye komayo ku mulimu ekawungeezi bayite jaki oli otya nti bulungi dadi okoze mulimu ki olwaleero nkoze mwana wange weebale ate gwe nkwagadde nkugulidde